Alex mukulu ndiyo ki? Alex mukulu owedde. Alien Skinny ayanukudde omukulu munangate Alex mukulu side eno. Ku side yemu Dr. Jose Chameleone ayugumiza London. Kibadde kikambwe nnyo. Wizo kosa ne King Jaffa beeguddeko munnange eside eno. Bamute Jaminati sinzira ku Jaminati Yogi kansuke nkutegeeze nti nno kasitobera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosa ate n'okulayikinga video muganda wange. Kaakati nno ngenda kubeera nga ntandika munnange ate n'omuyimbi Alien Skinny. Alien avuddeyo ko wali ku live ebadde munnange ate actually ebadde ku taakati ku mikutu munnange ate egy'enjawulo. Alex mukulu munnange yavaayo ko wali n'ayogera ku muyimbi munnange ate Alien Skinny nga bwe byatambula nti ye munnange tamumanyi ng'omuyimbi naye wali Alien Skinny bannange taggwayo avuddeyo n'amwanukula. Omanyi kyayogedde wali Alex mukulu ndiyo ki? Nedda njasooka kumulaba ku famire ye. Sigimanyi bambi. Abeera wayi. Wakati nekirala kati okutandika okukaayana n'omuntu wenasooka mupimanga. Sooka nekuteekawo kawunyemu. Alex mukulu owedde. Alex mukulu ngenda Alex mukulu mukolere. Alex mukulu nesigena muloga kubonaabona. Alex mukulu ngenda kulogo wangaalo obeere waawo bwotyo katokaddiwa. Nga teweyongerako nga tofa. Alex mukulu ngenda kukolimira wangaale. Mukadde. Anti ngenda mukolimira abeera awo apozinge. Namubuuza. Twanti bagamba bukadde magezi. Nga ne mu buto yagalina. Kati nga ye abanyonyola nti ekyantuusa wano kimenke nti yaŋŋaana okweyongerako nagoma ntukupozinga. Ng'oli awo. Alex mukulu ngenda kufulayo moto. Byebyo nno munnange yonna gye binaggwera ffe tujja kubeera nga tubikutuusaako munnange ate eside eyo. Kankwongereyo ko wali ku Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone yasazeeko London. Kibadde kikambwe. Nga bwe tumanyi nti nno Chameleone musajja ate wa mutawaana nnyo. Nkugambye kasita abeera ng'akutte microphone ebisigadde byonna gwe bimulekere. Kyabakoze wali e London. Chameleone ayogeza munnange ati abantu obwama. Wabula Dr. Jose Chameleone tata wayimba wamala. Dr. Jose Chameleone kye yakoze London video ngenda gibaterawo mugenda giraba. Dr. Jose kye yakoze London
yalese ne papa Sidi n'ayimba banaye Tata Kamili bw'okomawo mpita ku kyemisana nzije neeyagala nze nga mutabani wo bannange kuba kye wakoze abeeyo feri essanyu lye tulina nga bayiranda omusajja yakubye London kati eranda bulamu abadde eyo ne mwogerayogera ebintu by'ekisiru kati ekibuuzo kidda gy'oli omuyimbi wa ayimba wa Chameleone wuyo ali London gwe omuyimbi wa ayimba wa mbuuza mmwe mutereyo answer wa mu comment section ngisangeyo bwe sigisangayo mugenda kundaba byebyo nno munnange era nga bw'olabye Dr. Jose Chameleone engeri gye yayuguumizaamu munnange ate London ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyo ku wali Weasel Manizo kw'ossa ne King Jafire beeguddeko munnange wali yonna gye biggweredde nga boogezako okulaba akatambi ako. Many years back. Yeah, many years back. So I'm King Jafire. It's a blessing to link up again. So we say something for the fans, man. Yeah, man, for the fans. Yeah, yes, I am. Yeah, True. man, blessings, holy time. Yes, I am. Now in a Gulu, Yeah, one true. love, Gulu unity, City. Yeah, man. Everything nice. True that. Everything True. thick, Yeah, everything man. nice. Yeah, From everything. the Yeah, movement. man. True. The people here. Yes, is I at am. this performing anytime very soon with my brother. Yeah, King Jafire. King Jafire. True that. Everything fire. Yeah, everything Like fire. Lutan fire. Yeah, man. Yeah, man, big up. Big up, man. Rasta, bless up. Weasel Manizo kw'ossa ne mwana mulenzi oyo embeera munnange bwetyo bwebadde wali mu katambi kabadde kakutte omubabiro ku mukutu munnange ate ogwa TikTok essayidi eyo. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo.